Program Gyenvudde mutukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizzaamu essuubi byonna mu Program Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 2 otyo. Program Gyenvudde bwete bwetandise olunaku lwa leero nga bulijjo n'akayimba ka mukadde waffe Elishama Wamala akaga nti ani yali amanyi nti Obwakabaka bwa Buganda bulifuna radio yaabwo CBS 88.8 kwenjogerera kaakano nange musajja wa Kabaka enzaalwa ku mutala nattita mu lukabulawula egombola kalungu mu myoka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Buddu musiibye mutyala bassebo ne bannyabo abatuwuliriza n'abatulaba ku mukutu gwaffe omugattabantu ogwa CBS official abatulaba ku mutimbagano mbaniriza nnyo ali ku CBS radio y'obujjajja Program Gyenvudde ndini mukadde waffe Professor Engineer Badru Kiggundu atubulira Gyenvuddewe. Program eno Gyenvudde yanyumya bibye si byakkiriza obagaana yatubulira bulamu bwe gwoba obikkiriza oba obigaana naye byanyumye era bye byajjukirira byanyumye. Professor ensekuulira bulungi ate abantu bankubira essimu nga baga balinga abakumanya okusinga gwe weemanyi tebamaga si byakkiriza obagaana gonyumya bibyo abawutuuliza lwali lwasaani kawungeezi babuuzeeko. Obuuze kubatuuliriza anti nange essanyu lyenkutte waawo naye okusooka njagala kwebaza Ssaabasajja olw'okuba n'ebirowoozo ebirungi nga kino mwekitego egamba nti nonye ku bantu bamanyise okweyogeraho kuno tekuba kwewaana okujjako oli nga kikoze n'amalala naye kinyonyolenga bweki kitambuddemu kabe kasimbi mubamba abugiraki abalina kyebajjamu naddala emitendera emito abavubuka ab'omulembe omutebi amazima togeddeko emabega eyo nti bwebabala emisomo naye musomese amakerere abaana bamala emisomo olaba ebirowoozo byabwe abalaba nga asobola okufuna emmotoka gwe gyovuga Professor gyavuga nga ddiini gyavuga nomubuuza nti okikoleredde otya wakakolera emyaka ega ebirowooza byava mu ggulu nebigwa ng'emmaani amazima naye kale maaso. Professor we twakoma luli taata Haji Ruswa akututte wa mukulu munne naye gwalabako olwo bakwaniriza mu bitiibwa era Haji Abbas bamulanze ekigambo kyakozesa ekyewuunyisa taata tisike kaana kange ka Badiru naye byonna awo twafundikiriranga Haji bamulanze munyuse ku dduuka mugenze wako otandika oluwumula n'okumanya baganda baabapya kutuuka mu maka taata bamwaniriza alina omugenyi bamwaniriza n'omugenyi we Kabadi emperekeze etalina mu ngato baaba tutidde awo mu kigambo eryalinga eddiiro tulire emmere abakyala bavuddeyo bamwanirize bamaama omukuyisaayo bogeddemu biri ekikulu nabaga ndi bannaye temulowooza nzize bwomu nzize n'emperekeze naye si mperekeze ya nonde bulonzi mu luguudo wabula emperekeze nze nga nanyini maka nasalawo omutima gwange nga temuntumye nyiwe obuzadde
era nabanyumizaako nga nkomyewo wano nagenda ekawasanda mu mwoleso gw'abaana wali akaana kamu akanneewuunyisa ebyakoogerwako era nempalirizibwa okukazaala mu linnya lyammwe mwenna bakyala bange bamaama b'abaana kati noyo afuuse mwana wange n'otuulasala ndyawo ntudde wansi ebyokwogera byembuze nawe onayogera kino myaka 13 oli mumaka amapya sima mwalimu n'amasannyalaze tire bona naye nemala okubuuza bamaama nangati kati nga bamaze obabuuza bamaze okukulaba kati mpiteemu ku baganda bakutwala ewaabyo onoosula ennyumba yaffe eri enkadde sawulo ziringa mmeka esawa ziringa 2 zakiro ezekiro masannyalaze gaali mumakomo sijjukira bulungi naye ngaettaala zaako ettaala zaako nga zisinga ezawa hajirusu ebyemikono sitima eza glaasi sitima nazo zaaliwo kale amu ku baganda bange nantwala mu nnyumba yaffe nandaga bwe naasula banjalidde dda amangu ago ndoza bakitegeera sajja nasuuka nti wanyina ezange kulo bayala nasuuka nabanjalira bulungi nnyo nga bye bakwalidde tobisulangamu amazima genyini bye bakwalidde nga tobisulangamuko bandaga wakunaabira newakutuzi nga baganda bangenda mbamanya aba Muhammad kityo Sulaiman Mayambala abamu bagenzi kati mukama era abasaasi kuba bampisa bulungi banywaniriza bulungi nga weebaka tukyalina okusaala ekiro mina okusaala ekyeggulo n'okulya ekyeggulo tule ku lujjuliro lwawamu fena obwana tulinga bweka bamama baliwo basatu ku ssaawa eyo bandaga bebanyanyulira babanze kubayambya gye bali naye bitumala ebiseera byonna byetwabimala nengenda okwebaka bakenkeera nensigala bwitata nagenda okukola nosigala mubaganda nsigala mubaganda kumanyagana kusamba mipiira omuzannyo ne gutandika mulimu besinga obukulu mulimu abansinga obukulu olujja lunene nnyo kabulamu butandise okukyuka ndi mukibuga sigala newuunya bwewuunya nti amaka bwe gati gyegali naye alhamdulillah kwebaza omutonzi olw'obutonzi bwe n'okutusakirira aba nti wagundi amwadde kino amwadde kiri okusinzira ku bavubuliza abataddemu kyaffe yali mukozi nnyo era ng'amanyiddwa ekitundu ali musajja muweereza mwagaliza era mukama naye yamujjulula era mukama amuwe kimuwe ekirungi amusonyiwe byamusabako haji amaka wagasanga oti obulamu bwakyukira ddala name nemba nga saala kuvaawo nga nti olidde eggwako lwaki funye oluganda olw'enjawulo olwo mukulu wooli bwe mwajja mutambula oli lwajja tutambula okuva ekabasanga oyo yasigalayo eka eyo kati olwange abudu tebukya naye muleka kubibye ate oba ffenna twamaliriza essomero kumbi ebiseera byebimu naye mukama nalondawo Kiggundu kino amakulu gano gajje gyoli awo twali tulina kutandika junior secondary ebibuuzo bikomawo abasinga ebibuuzo
bwe byakomawo kubanga wali okumanya nti nze nasinga ebibuuzo byamala byali bikomyewo nga nindawo wenyengenda okusomera. Wakola otya? Junior. Kuba akutenda obugezi wali n'empisa naki bigenda okudda ng'okoze otya? Nga nsinze mu ssomero gwe wasinga? yes mu kibiina ekyali kimaliriza era olwo nemmanya nti oba kiba kibe nejja kusomera kibuli. Olwo kibuli omuwulira? Era batuwanga gundi choices. Era ng'ojjuza kibuli? Yes, kibuli junior secondary. Abasinga mu muwulira P7 ya kakati kwa myaka ya luvannyuma nnyo naffe twamalira nga P6 twalulanga ekibuuzo eky'eggwanga lyonna. Kati okusoma bwekutuuka nentwalibwa ekibuli. Taata ono Haji bamulanze ki? Taata ye kyeyakola esukulu akabanga takeetagisa akakwasa Haji Musulusulu ekyanga kikyo ekigenda ku mwana waffe. Taata Luswana nantwala ekibuli. Waliwo omukulu wange mugenzi naye Haji Sirimaani Kyonoka yayamba ennyo ku bataata abo kuntambuza nantwala yengasobalira n'emmotoka nantwala ekibuli mu Kisulo. Era awo bwe natuuka mu by'okuwummula nasookera ate waba maama maama yali ali mu muganda we olw'Entebbe nemalawo oba wiiki nnamba erufuka nendeka ali ngenda empiki ewa Haji bamulanze ki? mala ekitundu kyemmazeeyo nenva yali nengenda ekitaita ewa muzeeyi nga nfuuse mutabaazi n'amakubo gategedde n'entambula nebasi nzimanyi weziri ebasolemaani Serwanga ntandika junior secondary. Junior secondary yali nga P7 ne P8 era ku nkomerero ya P8 amukola ekibuuzo ekiri national era abayitanga obulungi bebagenda ate mu senior senior 1 senior 2 senior 3 senior 4. Ekirungi nti kibuli yatandika senior mu 1960 ng'omaze ogyegatta namala P7 oba P8 wala 1960 omwaka 1961 nemba nga yingira nayita bulungi era nenyingira senior 1 ekibuli mbeera mu Kisulo ng'era yetagisa byonna mbifuna okuva ewa Haji bamulanze ki? Haji bamulanze ki ne taata naye ng'ali takyaleese byonna saafuna kutawanyizibwa mu kusoma kwange. Amasannyalaze ogamanya ddi? Gwe nga yingini amasannyalaze ogamanya ddi ng'akalenzi ka Badru? Akalenzi ka Badru? Okulaba ekipyono ga amasannyalaze bazi kuyina webungereza yazimba ddaamu yaffe ekiyira. Amasannyalaze gajja mu 63 naawe olina okunzikizaamu ddaamu eyo 61 oba anyway gajja mu biseera ebyo era netufuna amasannyalaze naffe ekibuli paka lwe namalako ekibuli mu 64 ng'era omukulu bamulanze ki? akyandabirira nga newaka wali era olujja nti omwana azze kati mbasina kumala 12 S4 nalina abasomesa abazungu Amerika n'abazungu n'abaddugavu abazungu olenda mu Amerika omu yali mukwano gwange ate anjagala nnyo asomesanga okubala ne physics. Lumu najja nangamba nti Badru
waliwo program ejja eyakuwa scholarships abaana abasomera obulungi bagende mu America abamalako S4 erinnya lyo ndiwaddeyo erinnya lyagundi ndiwaddeyo twalinga bano abali mu mwaka okusembayo era waliwo forms ez'okunyuza mugende muzijjuza njagala ozijjuze ne bali bannojja bagamba eby'Amerika obyobitegeera eby'Amerika abyogera naye nga bikujjira mbongo nga ndowooza nga kirooto naye ng'ebyalawo Amerika obiwulira ensi z'ebweru Amerika ndowooza nti Amerika enguudo za gold mubisoma mu bitabo Amerika Amerika kaze oba oliawo nga mujjuza apapula ujjuza apapula all level results zalinga za Commonwealth nsi yonna munsi eziri mu luwiya olumu naye Bungereza ebibuuzo bigenda okudda mu mwezi wa 12 December 1969 ganze era nze nkulembedde class ya S4 mu Uganda yonna mu Kibuli ko buli kalenzi kagezi abenga bimwe mumanyi abakuyonza n'abenkima kati ngenda okugira nga ate nfunye ne A-level admission Namumali college Namumali high school wagira Namumali high school nga sawa yemu nenfuna basari okuva mu Buganda government ngalingawo lusi nga tasaba nsabe naye okusinziira ku system nali simanyi bwetambula naye nalabiraawo nga nti ofunye basari ya Buganda government ogenda kusoma A-level Enabumali nensanyuka basari olwo ina bbiri eya Buganda government ekutwala Nabumali yanga gyentwala basari nyinemu akati bandi awo nga sinagenda Nabumali ne bagamba nti waliwo ebibuuzo byalina okutuula abalondebwa okugenda mu Amerika abajjuza foomu za Amerika n'ebibuuzo ebyokutuula emakerera awo American Field Service Program bwe bagiyitanga ate program eregawa scholarship bagiyita ASPAL African Scholarship Program for American Universities maze kale nga ngenda emakerere nga ntuula ebibuuzo ne bannange bali abasatu bigenda okufuluma nga era nze empiseemu webuuze abasatu basobodde nga ate siga nti tebaali bagezi waliwo omukubu gwe nali mmanyi nti okutasindika naye omukisa tigwamutomera musoma mukisa gwa Mukama naye nengende Nabumali omalirize andike A-level nomaliza haya high school era nenula subjects za science kubala physics chemistry etaamu esooka batannakuggwako nebampandiikira nti scholarship ogifunye ey'Amerika wowulira oti kubula otandise okubitegeera ovubusi muli nasanyuka mubiri gwange naye ate ntandise A-level yange somero likunyumira byosoma bibitegeera njagala mmalirize A-level yange ate babigamba by'Amerika eby'Amerika byotamanyi owulira byoli neŋŋamba nti kamala okwebuuza ku basomesa bange abazungu naye Mungereza yali asomesa chemistry ngamba n'omulala yali asomesa Amerika yali asomesa okubala naye neebuuza ku muzungu nkoze ntya kino kyandiko nkyagala naye nfunye scholarship
mpaka magezi oluyugira luzungu luzungu kati awo lumanyi bulungi nga tulufuuwa mungereza oli yali mwesimbu nanga nti kigu emikisa tegijja mirundi ebiri ekyokubiri ensomesa y'Amerika fe abazungu fe twali tugidibya twali tulina ebyaffe byetwagala naye kati ensomesa y'Amerika emanyiddwa mulembe ate ku level gy'otuuseeko no batwalire abaana bawe mu universities genda binamali bite genda osome scholarship gikkirize niwandika emikono notendereza Allah alhamdulillah rabbil alamin mukulu wange yali e Kampala nali ndi awo ng'atuuse azze kunnona kunsongera yino nabitegedde dda passport anti azze okunnona tukoleko ebyo byonna era tekyatwalya bbanga ddene passport ogifuna baali tuli awo nti ositula lunaku gundi olwotandisa okwefumiitiriza ba obi ba ojja olwo bagamba ki bakulaba batya ate engeri gyenayitamu nze naye nfa ku byange kati awo nagira nebuuza bannaye balwa tebayiraki tebayitamu mungu yamanyi awo wenyini nga tonnasitula nkakasa ebiseera byotandisa okuvubuka mu Nabumali mu Kibuli era njala kumuzaamu n'akayimba wali owulira olwotandise okugoberera bwotyo bayimbi ki abaaliwo ebiseera nkaaga mwena nkaagamu mukaaga gutwayogeddeko yali akyaliwo eri wamala yali akyaliwo ng'era akuyimbira bulungi lwakuba tomanyiyo kayimba nakamu ebirowoozo byange byalinga mu sayansi kulowooza sayansi navumbula kyenasobola okuvumbula muli byendowooza wewaawo awuliri mukadde waffe ono Professor Engineer Badru Kiggundu gw'owulira kaakano omuyimbi we eri wamala amatu gaawulira nnyimba ne gazinyumirwa naye nga tazifaako yalowooza ku sayansi alowooza kuvumbula mukkirize emba yemuzeemu n'akayimba era ako aka eri wamala katukomewo weewaawo 88 katonyeze 8 CBS radio y'obujajja musajja wa Kabaka abirimu ye matovu munnabuddu munnakalu nze nakkalidde mu CBS radio ya Ssemunywa radio y'omuti ogubala ensimbi n'ebikomo obatuusaako pulogulaamu eno gyenvudde mbeebaza nnyo mwenna abatuwuliriza bane mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaalongoma yange Entebe Aweeru nnyo weebale nnyo weebalire ddala okuba nti ogoberera Haji Adam Matovu Headmaster Kabukunge Senior Secondary School e Masaka mukadde waffe manyi nti onyumirwa nnyo pulogulaamu eno mukadde wange Bishop Henry Katumba Tamale ne maama Julia Katumba Kakao mwebale kubeera ku CBS abantu ba Katonda mwenna sijja kubamenya bamalayo naye mmanyi nti muwuliza CBS kaakano olw'ennyonyi lukya tebakolako kabaga kugendako amaka ga mukulu wange emutundu awo osobola gajjuza abaze okusiibula muto olw'okusaba okwenjawulo olw'odduwawezija agenda Amerika olwo Amerika gweweefumiitiriza bifaana bitye ennyonyi gy'osinga okwesuuma wazira baaziyitawo mu bbanga olabanga obusaalaba okuba mwakafabe nga gwokalimu wagguleyo oyo bwetokotanga wagguleyo nti ebeerayo etya olwo oleeta sayansi
esolo zobwe nosagirabanga eyunga eyagira nga bakusomerawo ddwa kusomera eddwa nnaku lutuuse nga kulwange afuna emmotoka ennene wakika kyebiseera ebyo 64 yaloole bagipangako bantu abawerekera badiro ali buli omu ayabulinnya okwerabirako ku kisaawe kyente ngate awo tewaliwo okuyimiriza abantu tibaani abali kuloole ebitande byebiti ebyokwerinda tebyalinga tibyali bibi bwe biri ennaku zino obwerinde kati tumalagalagajjalira era abo bonna nga basobola okulinnya ku kibengo waggulu balengere enyonyi eno egenda kusitula etya saawa etuuse kuyambadde oti omukulu wange simanki wamu kusooka yangulira engatta eyasookera ddala nanyiiyira mu juniya yangulira engatta endala nangulira essuuti nangulira esaati nanjigiriza okusiba ettaayi mukulu wange oyo naye nange nenfuka yayigiriza abantu bameka baseko n'abazungu okusiba ettaayi nga gwoyigiriza abazungu okusiba ettaayi kaddugala bajangawo bajasulanga alaga nti gwe ettaayi ogimanyi atali muzungu atazikola nobayigiriza kubasobola ogyesiba nga situnde nayo naye olunaku lutuuse tugenze ku kisaawe togendako ku kisaawe nanganunayoki nga sikisuubirangako nti luli lutuuka olwo kisaawe kipya kikadde kisaawe wetwogera kati ekikadde kiri ekisaawe kikadde 65 kakati enyonyi lugogoma ngegwa ku kisaawe ng'erabaga nti eyo mwogende n'ebipande ku ngulu biraba bitambula World Airlines ng'olaba bulijjo akanyonyi koolaba mu bbange kalinga akasaala etuuse ku ttaka wano ogulaba gunene guzibu ate ntandikwa abayizi abali bava mu Uganda twali 16 mwenna mugenda kwoga tugenda kwoga naye timwemanyi sina gwe mmanyi twali bakulinnya twali bagenda ku ttaka tugende Nairobi enyonyi gajja yali agenda okusimbulira bw'abaana abalala bangi abaliva mu nsi ezo tetulina oluseera olumu ne Uganda ne wansi eyo nabasalawo etandikira Uganda gyonna mikisa mazima genyi ng'esaawa etuuka nga batulagirira ngeri yakugirinnya tugirinnya tetumanyiganye olaba baddugavu banno niye nga nti ono muyizi nange obalaba ekigrupu yemu boogera oluganda olubawulira abalala boogera oluganda abalala boogera oluzungusoga abalala abalala babanguluye mu north naye olooga nti ono wewaffe ono we Uganda ono ate nga toyinza kubuuza kubanga enyo esandikidde wano 16 otuula baggalawo esaawa etuuseyo okugalawo osobawo odduwa ey'amamu kitange yansomesa oguntu gusituka okulaba nga esimbula ninda kulaba bwe nesituka sayansi otandisa omuleeta tandisa omulowooza ngenda okulaba nga esitudde obwaguuga bwayo ekitudde ekyomumaaso ntudde ku ddirisa njaga okulaba ebweru nga obuzimbe buli wansi era okulaba nga ettaka lisigadde pavement y'entebe nga esigadde wansi naye ate ngolaba erikka lyefuumuula ng'esituka lyefuumuula
musaawa eyo kitange yali waggulu ku kibengo n'agandi bannaye omwana agenda kufa enyonyi egenda kwabika egenda kukwata omuliro adi alaba erikka yanyumiza bunyumiza ng'okomyewo nga nkyali eri nampandiikira mwana nadendera yalaba erikka eribyefuwa ng'eringa ekimoka kya dizero nenga nti kati tugenda okulanga enyanja eri wansi obuzimbe buli wansi ali nga mwefubitikabire nga agenda okuwulira tusa waggulu mu dakiika ntono ndi ali tutandise okukka tugenda Nairobi dakiika 45 yatuuse Nairobi nalako okukka okufiiringa okukka nabwo ng'okuwulira awo naku science mwereere ebirowoozo otandise okusayansi omutakula tutuuka Nairobi nga twegattibwako abayizi 45 okuva mu nsi ezo ezitolodde wano Tanzania, Kenya, Malawi ani ng'era esituka tetuvuddeeko ng'etaala tuka Lagos Nigeria ng'eka awo byokulya waggulu mu bbanga babawa obusikiriza tugenda eyindi Nigeria ng'era abaana abawerako batwegattako ng'era esituka nga tugenda Morocco ogenda okusitula okuva e Morocco tuli ku lubalama lw'ennyanja Atlantic Ocean nga tuweza abaana 245 ku nnyonyi emu ennyonyi emu ngaali nene nenga nti obunyonyi buno nga bunene 245 tikali bannange tugenda Boston Massachusetts netegereza wali kasoma wali ku ka TV omuvuzi bwatu abeera ba update nzukira geography wange gwe nasoma kuba geography naye mwagala Boston manyi weri ekiri Massachusetts obiza ku maapu yo maapu eri mu round map tikatukutula semayanja naye okumala essaawa 6 mulamba baba gatukutula semayi wefumiitiriza bweremerera waggulu netugwa mu guyanja ogwo sigala nga ntunulira mpisa mu ddirisa tolina kyolaba olaba olengera wansi naye nga ekivaamu egenda waggulu ebire awo n'obula genda okuwulira nti tugenda kulandinga Boston Massachusetts kama tusaasira tutuuke ku ttaka ng'edduwa tusoma gakuwulira nga esemberera gwegundi ng'ate egwemu bweti esooka ekyensuki kyekiba kisooka okutuula ng'ate ekitwe nakyo kijja wansi kiti kyemanda bejjuba bwebiba ligwa bwekyo bwebibeera olwoleeta sayansi owamayiwa eno agenda emawokota gyowali ekitayita beriba likkaliti oba ligwa ku nyumba era olaba ekyensuti kino kisooka okukwata ku ttaka neyoka iterera liti muzungu yayigira ku binyonyi nga tuba mu nyonyi obukoowu ani abulowooza nabo sanyu omuvumbuzi oba explorer kati ku baana bwe mwava nabye Uganda wafunyemu dde emikwana awo munyumyamu 2-3 mulimu aboogera ku Luganda goga nti oyalabika bwe Buganda wano si wamambuka tewabifaako mwalimu batono mwalimu omukyalo ono kati yafuuka mugenzi anyway
baali batono nnyo. Muvuddemu. Tuvuddemu. Maaso gakuwa bye gakuwa. Tudde ku kisaawe bwabuga. Onojjukira entebe y'obudde. N'oteeka ku minzaani. Ng'olaba byaffe bya kinaku. Kisaawe kino nga kinene nnyo. Batutadde mu baasi zaawo. Kika tugenda mu state bagiyita Vermont. Mu kibuga bagiyita Putney, Vermont. Mumwana matuyita ngola misiri gya kasooli ningati. Fana ngeri amawokota. Ngeri ebuddu. Amakubo nga kolasi mulungi nnyo. Omuddugavu. Mulungi nnyo. Tugenda eyo Putney, Vermont. Twatuukira mu ttendekero lyebategekeddewo tugenda okusula okumalawo wiiki 2 nga batusomesa engeri y'ekimereka. Amerika tuyisa tutya, Amerika tulya tutya, Amerika emmere yaffe efaanana etya, ebyokwerinda, entambula, eddiini, byonna ebyetaaga okumanyisa omuntu omupya. Era wiiki 2 zaggwako nga kati buli omu agenda gye yafuna scholarship ye yamutwala. Abasayansi, abasayansi nze kulwani naye yali ngenda naye yali munnakenya. Ate nga tugenda kusoma kyekimu mu masomo ge gamu. Netugwa ku baasi, nebateeka ku baasi efumuuka empewo, efumuuka ng'empewo. Bazza Greyhound baasi paka ekibuga kye bayita Chicago, mayiro 10 okuva Putney, Vermont. Twali tutuuka awo tulinnya ennyonyi ettwala ekitulaga New Mexico, Albuquerque kyekibuga naye state bagiyita New Mexico. Si Mexico bwe abantu bangi obaganda nali New Mexico baganda oli Mexico. Eri New Mexico. Byanjawulo. Eri state ya United States, Mexico nsi ndala. Bangi balina common border. Ennyonyi nga efumuuka embiro etuusa Albuquerque, New Mexico. Obukoowoolo buzze. Okwono obuwulira banti oli muvubuka. Amaaso gavumbula buli kimu, galaba buli kimu ekipya. Buli kimu kyetegereza. Toyireti ez'amazzi olwozimanyi wali obimanyi. Ate eno gye twamala wiiki 2 baatuyigiriza ebyo byonna. Lwosooka okulaba ekiyiga eky'amazzi. Nawandu byaliwo. Ekibuli twabirina ne bamukulu wange yenakulira nayo yamutundu yanga gyebiri naye nga embeera si emu. Kale naye tukka bweti Albuquerque kisaawe nentunda ebweru w'amadirisa nga buli wenengera wonna tewali kaddo. Mazzi. Bidungu misenyusenyu biyinja omuddo gwonna mukalu n'olusozi luli abalita Sadia Mountain lwonna lukalu. Nga bandeeseewo eno nenjagala okukomawo. Naye nenga nti otambula otya eggendo bweriti ngate olina kiwajja okusoma. Kuba bambuuza era kusoma ki civil engineering era batubuuza nti kyolonda okusoma kitekukuba tekisomesebwa mu East Africa, Uganda, Kenya oba Tanzania. Nene nunda civil engineering wati yaliwo n'akamu naye njagala civil engineering oba medicine. Naye medicine yaliwo kati nenga nti nze ku lutalo luno nyina olutabaala nzeeyo nga ndi muwanguzi naye bwe nti mambu simanyi ntye olwebuulirira ebuulirira mu mutima gwange njaguma njakubeerawo.
tuyingira mu kisaawe mu terminal building ekizimbe kya airport batukiliyaringa tugenda wali emigugu gyaffe banyumirire bwe nti awali emigugu nga waliwo famire emu ng'enkubira jambu bwe bazungu omwami n'omukyala n'abaana basatu bakulinza olwo bakubira jambu bwe bati balewaga nti yeffe sobola okumanya nti bebo beba banyiize bo bali bambuuza nga nkyali kuno oyagala kubeera n'amaka maddugavu oba amaka mazungu gwe n'ogamba oti ninga ndyakubeera n'amaka mazungu mbadde mubaddugavu emyaka gyange gyonna egy'obuto okutuuka ku ssaawa eyo kati kamuyendeko mu maka amazungu ndabire beliko kyenjiga nange nensanyuka nembalaga essanyu baali bampereza n'ebifaananyi n'ekipande nga bebasoma ekipande bakirina Badru Kiggundu kiri mu kifuba mutabani saana okukula boogera luzungu olwo saana nembaga nti nakkiriza nti mujja kuba bakadde bange kati gwe taata nga wakolerawo olugezigezi nga wakolerawo olugezigezi mu bazungu nabenagesalamanya emyaka gyabwe kubanze nasaba bampe famire ngate ejjudde science famire nga bannasscience okunyumyamu awo emigugu tugisitudde tulade mu motoka agamba nti atubeera mayiro nga 10 okuba wano mwezi wange tuyanira okutambula mayiro 10 naye tuba tunagenda tujja kutwalako omala okulya kamere mu hoteri. Awuliza CBS 88.8 eddoboozi ly'owulira gyenvudde wa mukadde waffe Professor Engineer Badru Kiggundu. Mukadde waffe ono eddira enkima azaalibwa ab'engabi okusinga gye tulaga ebisinga munaabimanyi naye tumumanyi nnyo ng'eyali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission. Hatubuulira gyenvudde we kati obulamu bwanyumya mu buto bwe olwo ali mu kusoma ayingidde America. Afunye scholarship ayingidde America agenza okusoma ebya engineering. Mugenda mu kulya kamera osooka okulya kamera akazungu. Naye mbulidde eno ku nnyonyi eno ku bisaawe ku nnyonyi n'otuuka walinga emiko gyemmere yajenga 50 mbere ennyama ez'enjawulo mala biki abanga nti Badru kwata sowaani ziza nti oziraba bw'osomako weerondera kyonna kyoyagala self service bw'osomako bateekako n'obupande bana bagaa nti bana si yambizi babimanyi nno nga babimanyi tira sigikwatako obupande obumbulaba eri embizi ngiyitako nina okutuuka ku nkomerero tre yange eringa lusozi sigwe omuvubuka ange buli kimu jakitesa kozi oli myaka olonga emeka 19 abiri gaweze otissa akabindo k'ebyokulya kibakutunuulira kyonna kyosoma naba togimazeewo ntandikwa okuba kino kuba kukiri otestinga ebyekizungu bannaye saana bubeewo naye olwamala ngaandika tukwate edemeezi tugende eka kilomita 10 tugenda mu kitundu awali bakifekeera mu scientist motoka edduka nyamusajja nga ali myaka nga 45 avuga taata yavuga maama ali mu maaso naye oluzungu lwabwe olutegeera
nali ntandise nali mpuliriza enjatula y'ebigambo ebimu okosi banyina kuyiga wora amazzi water mu kifo kya water bawaddeki manje baffe tukiyita water what nabo nga bewuunya n'ebirala nogenda kwakigamba bikyukamu oludde tutuuse amaka nago nga matiri bona amaka nga matiri bonna era oyisiza emikono mu maaso obudde nno bugenzi tuyisa amaga mukaaga gwakiro banganja tukutwale bwona wasula banzikiriza wansi eyo mu basement ekisana bakyaze dda ekisenge onyiga swiki za taa yo wali obinyizeeko ekinabiro kikyawo ebyashawo bimanyi ebyokunyiga amazzi gano gokya gano gabuguma nali gabiige nali baali babituyigiriza eri mu orientation nga muliraano wansi eyo maama wa maama jjajja nebamunyagirira ku saawa ezo ng'akyatunula omukadde muzungu lwosooka okulaba omukadde omuzungu jjajja grandma jjajjange mukazi yanjagala oyo tufuka wa mukwano nnyo era twatuulanga awamu mu nnyumba yentunyumya wansi gyeri asula saawa yokulya byatuukanga nitudda waggulu nawanga afumbye namala okumbi mwezi mulamba bantwalanga bantambuza nnyo oli munnakenya muno omugenda okusoma ebimu alina gyeyagenda mu makeera naye ge yalonda famire enzirugavu neme katale okulamula butandika neme katale simakigira kino kyegula era mu holiday yasooka ebantwalako n'okuyiga okuzanyira ku muzira sino balina obugatto bwa wage bo basobola okukayimirirako obulamu bubeerako n'obuhwiru wansi obupiirapiira b'olinnyako eno waggulu n'osibayo ebigere ebyo ani nepankapanga nengenda ngu ekigo n'ogwa ku muzira nga ate gulinga amayinja emabegano ninayo wallet yange erimu bichenji sente ebisente byava nabyuganda ebyamabereka quarter, half dollar, 10 cents. N'obituulira. Nengwe ekigo nempulira obulumi. Ng'ogwiridde ebinusu. Era olwo lwasembayo ne baga nti ebyo si bino gwange. Najjanga ne mbalabanga musanyuka. Nenze. Olwo ekajova Uganda. Yes. Akabaluwa kagendo bategeeza natuuka bulungi. Waliwo lwabwani abujja mu posta. Era ne bakudda. Oh yes. Otandika course. Nabanziramu ne basanyuka. Simanyi goma iwe tukoma olwaleero. Mu dakiika ng'emu. Dakiika ng'emu. Namalawo omwezi mulamba. Batuli mukuumula bawuna bakumbuulira engeri Abamerika gye bagira kino olwokuba ndi musiraamu nanaabanga emirundi egiwera funa ewuzi yaffe nga bakwewuunya abaana lumu ne bajja ne bagana Badru tukulaba onaaba nnyo nnyo kusinga ffe naye oli tukula ddi waliwo osigala oli muddugavu bali tukula ddi n'ekibatu kino tulaba si kiddugavu ate oli muddugavu n'ekibuno si kiddugavu birikyuka naye nga batoomu
awo wenyini we tujja okutandikira ali ku CBS pulogulaamu gyenvudde mukkirize olunaku olwaleero ngifundikirirawo mukadde waffe Profesa Engineer Badru Kiggundu ssentebe wa Electoral Commission ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino Uganda eyawummula kankozesa ekigambo ekyo atubulira gyenvudde we agabanako ku bulamu bwe byazze ayitamu okuva muto bwe okutuusa kaakano ebbanga lyonna Katonda lyamukuuma nkakasa nti gwe akyali mu ssomero gw'omuvubuka naddala omulembe omutebi n'abantu mwenna mufuna okwefumiitiriza okwo n'okubaako kye mugenda nakyo mu ngeri y'okuyiga mbaagaliza akaseera akalungi mwebale kwekumira ku CBS pulogulaamu zaffe gino gye ziri ku mukutu gwaffe omutongole ogwa digito CBS digito 88.8 CBS FM official gwe mukulu omutongole nebaza nnyo munnange ya Shane DJ Jonas Sembajjo muto wange Musa Kirumira ku ludda luli olwa CBS digito nabakama bange mwenna abansobozesa pulogulaamu eno okubaba ng'eba nnungi baagaliza akawungeezi akalungi wiiki ennungi musajja wa Kabaka 20 Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.